buli muntu waali mu ngeri ye alina okusoomooza okwenjawulo. Kyokka newankubadde wakati tuli mu kusoomooza, tufuba okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe bwe tuteekwa okukola. Kye kitugumya nno ffe ne kituwa essuubi nti newankubadde wabaawo ki, newankubadde waliwo ki, oyo tasobola kutwerabira kutuvaamu kubanga ekkubo lye twatambula lirye. Jo bwe twabadde eri twabagambye nti ekikuyamba okubeerawo n'owangula mu kusoomooza, mu biseera eby'okusoomooza, kwe kukuuma obukkakkamu. Nti waliwo ekiseera lw'otuuka nga embeera gy'olimu gwe wekka asobola okugitegeera nga bw'ogitegeera, gwe wekka asobola okugiraba nga bw'ogiraba, nga teri asobola kulaba kuyita mu maaso go, kuwulira kuyita mu mwoyo gwo, na kutegeera nga bw'otegedde. Naye olina okusigaza obukkakkamu nti ne bw'oba osisinkanye omulala atasobola kulaba ky'olaba, aba atasobola kufumiitiriza ky'ofumiitiriza, olina okusigaza obukkakkamu. Ne bw'osisinkana embeera nga ngumu kyenkana ki, olina okusigaza obukkakkamu, kubanga y'engeri yokka gy'osobola okusigala ng'okola ebituufu. Bw'otosigaza bukkakkamu n'obukuuma, oyinza okukola okusalawo okwenkomeredde ku mbeera ey'ekiseera. Tugaanibwa ne tusabibwa obutakola kusalawo kwa nkomeredde nga tusinziira ku mbeera ey'ekiseera. Do not make permanent decisions basing on temporary situations. Kubanga bino ebiro bijja ne bigenda, naye ate ffe abantu tuteekwa okusigalawo nga tutambula, nga tukyakuumye essuubi, nga tukyakkiririza mu ngendo ezo ze twatandikirako okutambula. Njagala puroguramu eno kugiwaayo kubanyweza. Naffe nno tubeera twenyweza mu ngeri ez'enjawulo. Ffe abamu ekituwa essuubi n'ekitunyweza nti buli lunaku oba buli lwa mukaaga wabeerawo omuntu atudde ku rediyo ye ng'akulinze. Omuntu oyo abeera akulinze tayagala kumanya mbeera ki ggwe mw'oli, tayagala kumanya oba oli musanyufu oba nedda, wabula ye aba alinze obuweereza obwo kubanga Katonda yakuteekawo kumuweereza. Nga naawe bw'obeera eyo n'onninda okujja buli lwa mukaaga okukola kino kye nteekwa okukola, kye mmanyidde ddala nti nteekwa okukikola, naawe nno munnange abalala bwe bakulinze. Kale tuteekwa okukkiriza wakati mu kunywezebwa, wakati mu kusoomoozebwa, tuteekwa okukkiriza okutalekangayo kukola kye tuteekwa kukola, naye n'okusingira ddala okukuuma obuntu bulamu. Obuntu obwo bwe butuyamba okukkakkana, newankubadde ng'olina bingi by'osobola okukola ebikusoomooza n'abantu abakusoomooza, naye n'osigala ng'okuumye obukkakkamu kubanga okimanyi nti Katonda akuwadde okubikkulirwa n'okutegeera, okulengera ekijja, kyova okuuma obukkakkamu. Bw'ofukamiranga wansi n'osaba Katonda okukusuumuusa, okubaako ku ddaala waakujja, okukutwala ku ddaala eddala, njagala buli ali eyo awulirize kino era akitegeere. Bw'osabanga Katonda okukujja ku ddaala erimu okukuzza ku ddaala eddala, ng'okkiriza nti eddaala ly'omusaba lisingako wano w'oli, ng'okkiriza nti ky'omusaba kirungi oba kinene, beera nga mweteefuteefu na kino. Tagenda kukuwa ekyo kyennyini ky'osabye, agenda kukikweka mu ngoye eziddugala mu bulamu obukaluubiriza. Abaatusooka kye baava bagamba nti zikusooka ne zitakugoberera. Bw'osaba Katonda okukula akuwa kusoomooza. Sijja kulekayo kukyogera
bw'osaba Katonda okukula akuwa kusoomooza. Kaakati okusoomooza okwo kuba kuzze kugezesa mwoyo gwo ddala kye waliko wali okikakasa, wali okikkiririzaamu, wali okikola kufunamu, oba wali okikola kubanga wali okyagala, oba wali kyoluubira kwe kuyitibwako. Tuula wansi weefumiitirize. Bwe wali oyingira ekyo ky'okola, ani yakutuma? Katonda wo. Oyo gw'oba okkiririzaamu abantu baveeko, gwe kola ky'oteekwa okukola. Kale ebiseera newankubadde nga bisobola okuba nga bisoomooza, tuteekwa okukuuma obukkakkamu. Joseph yamuwa ekirooto nga baganda be bavunnamye mu maaso ge, naye okukkakkana ng'ali mu kinnya. Ekinnya kye yalimu kyali kisobola okumubeerera ekyangu okuggyayo amaanyi n'okuggyayo okukkiriza, n'amanya nti bye yali aloose oba bye yali ayoleseddwamu tebyalina makulu. Bannange, ne bw'oba toli mukkiriza, kino kankikubuulire, omwoyo si muntu nti asuubiza kyatatuukiriza. Fe abantu tulagaanya naye tusobola okulemererwa. Katonda tasobola kulemererwa. Anti gwo mwoyo bwe guba gusuubizza, ne bwe wayita ekiseera, ne bwe wabeerawo okusomoza okufaanana kutya, buli kiba kibaddewo ku lw'obulungi bw'oggwe akkiriza era akyakuumya obukkiriza obwo. Ekiba mu maaso go bwe buteerabira na kuva mu ekyo ky'okkiriza na ky'olowooza n'osigala ng'okikola. Ntera okwefumiitirizaamu mu kinnya omulenzi ono omuto kye yalimu. Yali muto ddala, kubanga boolyawo yafuuka omukulembeze ng'akyalina 17-18. Kati neefumiitirizaamu kiki yalowooza mu kiseera ekyo. Nenkomawo mu nsi yakati ne mu bulamu bwakati ne ŋŋamba nti buli muntu ali gy'ali alina ekinnya kye mwali. Naawe olina ekinnya kyo, sikimanyi, nange nina ekyange, tokimanyi. Buli muntu yenna gw'olaba, kaaba oyo gwe weenyumirizaamu, kaaba oyo gw'olowooza nti yamalayo, naye alina ekinnya kye mwali. Naye ekikulu, engeri ffenna gye twayisaamu ne gye tulowooza nga tuli mu binnya byaffe Katonda by'aba tutaddemu eby'ekiseera, kye kisalawo kye tugenda okubeera, oba tulituuka ku biruubirirwa byaffe oba tetulibituukako. Kubanga bw'osuulibwa mu kinnya nga naye bwe yasuulibwa mu kinnya, kigambye bwe tulowooza tukozesa amaanyi g'okwefumiitiriza kwaffe ne tukkiriza nti kiteekwa okuba nga kyekyali ekinnya ekituufu mu binnya byonna ebyaliwo. Yasuulibwa mu kituufu, abasuubuzi b'abaddu we baali balina okuyitira aleekaane bamuwulire, bamutwale bamutunde e Misiri. Ebinnya Katonda byatuteekamu bye binnya byennyini ebituufu, newankubadde nga bya kizikiza, newankubadde nga bisoomooza, n'ebyo ebiba ebituufu, abo abayinza okutukolako ebikolobero we bateekwa okutusanga batukolereko ebikolobero, naye ng'ate ebikolobero bye batukolako bye bigenda okututundayo mu balabe baffe, ate tusitukireyo ng'ab'obuyinza. Njagala kukusaba enneeyisaayo n'endowoozayo mu biseera ebizibu esalawo kinene nnyo kikyoli ne bw'ofaanana. Omuntu tebamutegeerera mu biseera byangu. Yali Martin Luther eyagamba nti the ultimate measure of man is not where he stands in moments of truth and comfort,
but where he stands in times of challenge and controversy. Olupimo lw'omuntu yenna terukolebwa mu biseera ng'ali mu mbeera ennyangu oba ey'amazima, wabula mu mbeera ey'ekisoomoozo n'ekifuula nnenge. Tutegeera ky'oli mu biseera ebizibu n'ebiseera ebisoomooza, era nkukakasa ggwe ali eyo, omuntu bw'akulaganga embeera ye embi mu biseera by'ayitamu ng'agamba nti asoomoozebwa, okkirizanga nti ekyo kyali, kubanga tusanze bannaffe bangi abalina ebiseera ebizibu n'obulamu bwabwe nga buzibu naye nga bakyosobola okuyimirirawo ne bakola ekyo kye bateekwa okukola. Naawe okusoomooza kwe okukutunuulidde mu biseera ebizibu weeyisa otya? Naye kino nkibabuulira mmwe abazaddeko n'abawerekeddeko ku bakyala bammwe mu malwaliro, obulumi bwe busingira okuba obungi ennyo ebeebulayo akaseera katono, obulumi obwo bwerabirwe ate wabeewo essanyu n'okumwenya olw'ekirabo ekyo eky'omwana Katonda kyaba abawadde. Muli munze mpulira ng'omwoyo gwange guŋŋamba munywere. Tebagambangako nti ensi nnyangu, ensi eyanguyira oyo yekka asizza omukka gwo ogusembayo. Bw'obanga ozuukuka ku makya n'otambula okugenda gy'ogenda, tebagambangako nti bijja kuba byangu. Baasuubiza ekintu kimu nti tujja kuwangula, naye tebaayogera kigenda kutwala kiseera ki. Tebaayogera nti okuwangula okwo kugenda kubeera kutya. Yaasuubiza ekintu kimu nti ojja kutuuka, ne bw'onooyimirizibwa mu kkubo, ne bw'onookolwako ebikolobero mu kkubo, ne bw'onoofuna embeera ekusoomooza okukwenkana ki, yasuubiza nti ojja kuggusa olubimbi, kubanga alukulembedde si muntu alina omubiri wabula mwoyo mwereere, ate era gwe guyina n'obuyinza kwegya emyoyo emirala egiyina emibiri egitigomya abalala, oba oli awo n'eginyigiriza abalala okulowooza nti jjo gya kitalo, wabula ye alina ebiseera bye takeerewa, atonnyesa enkuba mu nsi mu biseera by'aba ayagadde. Ng'oli bwe yali mu kinnya, naawe olina ekinnya kyo eky'obulamu bwo. Ekikulu, olowooza otya, weeyisa otya, okola otya. Nga bw'osoomooza njagala omanye nti ne munno oyo akuliraanye asoomooza. Nga bw'onyigirizibwa njagala omanye nti ne munno oyo akuliraanye ayina ebimunyigiriza. Sigala ng'oli muntu, fuba, kubanga ekiseera kibulayo kitono, buli nsigo gy'oteeka mu ttaka ejja kumera. Naye batusuubiza nti bw'emera okungula emirundi 7, anti eyasiga ttani takungula ttani, akungula ezisobamu. Lazima ensi eno terekwako bbanja. Kyenva mbakubiriza mmwe okusigalanga nga weeyisa bulungi mu mbeera zonna, okunywezanga ekyo ky'okola, okukkiririzanga mu kkubo eryo lye wayitibwamu, okukuuma essuubi ly'ekyo ky'okola, okusigala ng'okitunuulidde n'amaanyi go n'obulamu bwo n'ensimbi zo n'ebiseera byo n'essanyu lyo na buli kimu kyonna ky'olina ekikyo n'okiwaayo okukola ekyo ky'olina okukola. Sigazi obukkakkamu, embeera ya kiseera ejja kukomekkerezebwa, ate bw'olisanyuka weerabirizibwa, olyerabizibwa ebyo byonna by'oyiseemu. Naye ate obanga mugezi ojjukiranga nnyo ebyo by'oyize mu mbeera ezo. Kugambye Katonda bw'aleeta okusoomooza, kabonero akalaga nti akukuza, wabula oba olina okubikkula amasomo ageekwese mu kusoomooza,
osobole okubeera omuntu oyo yennyini gw'ayagala.